olutalo lwa busosoze mu mawanga Muhoozi abyeganye byonna abitadde ku Bobi Wine amulangidde obutasoma ate era Muhoozi y'omu akakasizza nti teri bahooligans teri bakireereese teri puppets teri biddole bigenda kukkirizibwa kusemberera buyinza wano mu Uganda. Kulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo. Kaakati munnange tuli ku tribalism era nga zino wali badde oziyita tribalism allegations kwegamba kwerangira busosoze mu mawanga nti gwe musosoze sinze musosoze. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo atutegeezezza nti ye ayagala nnyo Abaganda abaagala nnyo. Tetujja kuwakana nnyo kuba ye muwala wa Kenono Kyamuziyadde. Kaakati munnange era okwo kwayongereza okubeera nga alumbagana Bobi Wine. Muhoozi jjukira oluvannyuma lw'okuwamba Eddie Mutwe n'amuteeka mu basement ye n'amukuba n'amufuula punching bag era nga bino byakakasibwa ye kennyini oluvannyuma lw'okubeera nga yabiteeka ku mutimbagano. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo avuddeyo n'alumbagana Bobi Wine oluvannyuma lw'okuwandiikira abakulu mu Ankole okubeera nga munnange bavumirira ekya Muhoozi okusosola mu mawanga n'eggwanga lyonna okubeera nga munnange likirabira ddala nti kintu kibi bakivumirire. Era bangi nnyo okuva mu bugwanjuba obwa Uganda ne bawandiika ku mutimbagano era nga balabula Muhoozi nti munnange si gwe atwogerera. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo ng'ate era abaka omutimbagano ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti Kabobi n'agamba nti mu mbeera yaako eya bulijjo ey'obutaba na nsonga yonna ya muggundu n'obussiru. Muhoozi yawandiika nti okuluboleza okumpi mu mbeera yako ya Kabobi ey'okuluboleza okumpi n'obussiru mbu agezaako okuba nti nno buli lukuba lwafuna oba abantu be lwe bafuna aba opposition oba abawagizi b'enkyukakyuka mbu agezaako okubeera nga alwambaza obusosoze mu mawanga. Muhoozi bw'atyo wawandiise agenda nti Kabobi nti mu mbeera yaako eya bulijjo ey'okulabira okumpi oba okuloboleza okumpi n'obussiru mbu agezaako okuba nti buli lukuba lwafuna okuva gye bali bo Muhoozi ne kitaawe okuva gye bali buli lukuba bo bweno lwafuna agezaako okulaba nti alwambaza obusosoze mu mawanga. Era bw'atyo ekisinze oba ekyasinze okunsesa n'alumbagana n'ayogera ku by'obuyigirize education level n'agamba nti Bobi Wine si mugezi yadde n'akamu mbu ono gwe mulaba mulina okumusonyiwa kubanga si mugezi. He's not a bright guy, the brightest guy. N'agamba kubanga yafuna diploma mu music, dance and drama. Museveni nga ono ye mutabani we ayogera bino era nga kati mutulabira Museveni mu Muhoozi mulekera okugaa nti Museveni yali mugezi nnyo kati tumulabira muki mu Muhoozi kuba gwakwasiza buli kimu. Muhoozi ali ku myaka 51. Bobi Wine kumpi Muhoozi asinga kumpi Bobi Wine myaka kumpi 10. Rounding off kumpi mmeka emyaka 10 kati munnange ali ku myaka 51 yayogera ebyo. Era Muhoozi n'agenda maaso okugamba nti yayagala nnyo Abaganda kubanga ye tribe esinga okumanyika wano mu Uganda
era n'agamba nti Abanyankole nga tribe oba ng'eggwanga Bobi Wine mwava nti bamukwano nnyo n'Abanyankole, era n'agamba nti ye ng'omuntu personally ayagala nnyo Abaganda. Ayinza okuba nga alina wasinziira mujjukire muwala wa Kennedy Kyamuzi yandikoze emwerabira nneerinnya kakati, era n'agamba nti Abaganda n'Abanyankole probably are the best closest people in the world. Tebakyasinza okubeera bannange obumu nti banfanfe. Kakati Muhoozi ekyo kyonna nakyogerako dde eky'obuyigirize nga tubuuza Muhoozi ono yakolanga atya mu kibiina, kubanga tetwamulabako ng'oba nti katugeze agende ng'ojjako kusoma amagye, kubanga omuntu omugezi w'omulabira nti yali mugezi ajja n'asoma n'agenda n'ayunga tweba Sabbiiti Muzeeyi n'agenda bangi nnyo mu magye awo ba junior officers abasomye ebintu ebingi ennyo bitumanyi nti mutuufu ono yasoma kino n'avaawo n'agenda n'asoma kiri n'avaawo n'agenda n'asoma kiri n'avaawo ng'olwo omusajja kugamba ebitabo yali abiri bubi nnyo kwegamba nga just oba oli awo obuvunaanyizibwa bwe mumusalako ku bitabo naye ng'olaba yali abiri bubi nnyo. Ne Muhoozi kwegamba alinga gwe baali beetaasa obwetaasa mwalule kale agenda agira amagye n'agenda n'agasoma. Yesu waliwo abasoma amagye nga era ye profession yabe, naye kakati okusoma bwe twogera ku kusoma kituufu kiri nti Muhoozi teyaliyogedde ku kusoma, awo yali badde asirikamuuko. Yali badde akola ki? Asirikamuuko. Ate nga n'osoma katugeza amagye era ne baba nga olina fever bakukuza bwe batyo speed ate ng'oledi waliwo abaana abasomye abalina nga bo basomedde ddala era nga toyinza kubakompeyaringa. Naye kale kwegamba Bannayuganda bwe batunulidde Muhoozi byayogera balabira ddala nga alabika atya nnyo Bobi Wine atalina mmundu era ng'amutiira ddala naye nga kale Abanyankole bakoze omulimu munene nnyo kubanga balaga nti yogera bibyo totwogerera, kubanga abantu babagamba nti abantu abamu bajja badduse nga bagenze ku ggwanga ery'omulirwano baagala balulekemu bannaabwe ng'abantu babalabira mu kiti ekyo. Naye kirungi omutimbagano guno gutuyambye nnyo. Bannayuganda bonna bakimanyi nti mu butuufu ebyo byayogeddwa muntu buntu tebyavudde mu Banyankole, wabula waliwo omuntu ayagala okubeera nga akikozesa. Teri muntu ayinza kwagala ggwanga lye n'akozesa ekintu ng'ekyo. Kale abantu abamu bagamba waliwo abawolereza Muhoozi nti lwaki mutudde ekya Muhoozi okwogera bw'ekityo nga juzi Bobi Wine yagamba nti nno omuntu wano mu Buganda wawagira Museveni bw'ataba musiru simanyi aba tamanyi kyakola. Kale ekyo Bobi Wine yagambye omuntu ali mu Buganda, teyagambye nti Abaganda, yagambye omuntu yenna ali mu Buganda. Mukasoba ng'oli wano mu Buganda w'olondera, teyagambye nti n'Abaganda. Era awo ndowooza olulimi lulabika abantu interpretation yabalemamu okubeera nga bannyonnyoka ekintu ekyo. Yagamba omuntu yenna wano mu Buganda, teyagamba nti Abaganda. Kale ebyo munnange biri awo bwe bityo, lutalo lwa busosoze mu mawanga. Ani omusosoze, ani atali musosoze? Kale kugamba abantu bongedde bingi nnyo, bongedde ku mwenge, bongedde ku biki. Kale bo bamugamba nti kale ne bw'onooyogera ebigambo 1000 ogezaako kubanga obikkirira ku kiwayogedde, naye damage yamaze dde okubeera nga munnange ekola ki? Ekolebwa nti weepyeredde ebya ddala okwepyerera. Kakati bw'atyo Muhoozi era ng'ayongerezaako still ali ku mutimbagano ku mukutu ogwa X kubanga otumufuna butereevu nnyo. N'akakasa n'agamba tebaligenda kukkiriza bahooligans na puppets kusemberera buyinza wano mu Uganda. Tebaligenda kukkiriza bahooligans na puppets kusemberera buyinza wano mu Uganda. Kakati bino byonna statement okubeera nga akola statement bw'etyo
nga alaga nga bwali committed okusafeguarding national security ne stability. Obubaka ku mukuto gwa X yasoose kubeera nga yeebaza General Museveni. General Museveni ono chief in commander in chief commander in chief wa Uganda People's Defence Forces ku lw'obukulembeze n'okuwabula twabawadde bo nga amagye okuwa top military organs nti asobodde okubeera nga abawabula bulungi nnyo era amulaba ng'omuzira kitaawe. Naye bijjuko yabadde kyajja atuuze High Command ne Defence Council n'abaako bye baawogera ku butebenkevu wano mu Uganda security ne region Great Lakes region ne Africa okutwaliza awamu. Kakati Muhoozi nga ebyo byonna byonna biwedde bw'atyo nakkira omutimbagano n'agamba nti bo nga bo tebagenda kukkiriza ba hooligans oba na ba puppets, tebagenda kukkiriza biddole na bakiriiriise kusemberera buyinza mu ggwanga. Jjukira nti bano boogera ku mpisa n'okumaladayizinga amagye era nga bo balaba nti amagye gawulirira nnyo mu commander in chief, amagye gamuwuliriramu nnyo. Kiba kitegeeza n'ebikolwa byago kitegeeza nti era babeera babijje mu order from above ebikolwa byonna. Kati tulindiridde akalulu ka 2026 kino kyongera okubeera nga kikulaga nti nno bwe kiba nti opposition bagiraba bwe batyo nga ey'aba hooligans ne ba puppets, kiba kitegeeza nti tewaliwo kuwa kitiibwa nti mu ndaba eya Muhoozi oba n'okusalawo kwe baasalawo nti ekibiina kyokka ekiri legitimate oba mu mateeka bo nga bo ku bo ekikkirizibwa okubeera nti nno kyesimba oba kikulembera Uganda oba kifuga Uganda ye NRM era omuntu ali omu akwalifayinga ye Museveni. Kitegeeza bano abasigadde bonna tebasobola kubakkiriza kubanga balaba nga ba hooligans ba puppets, era kitegeeza nti musuubire okubeera nti nno ekyo kitegeeza nti tewaliiwo demokrasi, tewagenda kubaawo kalulu k'amazima na bwenkanya. Ekyo tekigenda kubaawo, tebakulya bwe kiba nti oli mufu kyokugamba katulinde bana Uganda basalewo, tusse ekitiibwa mu constitution, twagala eddembe ly'abantu ly'okulonda, tulina kukuuma bantu na bintu byabwe na ddembe, bo balonde basalewo. Bwe banaavaawo nga bakugamba nti president omulonde Museveni, naye ng'ekituufu kiri nti bano bamaze okubeera nga bakubuulirirawo nti kagwake keetonye tebaligenda kukkiriza opposition, bagenda kukozesa avenues zonna eziri mu jurisdiction yaabwe okulaba nga tebakkiriza muntu yenna kuva eri mu ludda oluvuganya olaba hooligans olaba puppets okubeera nga ajja mu buyinza. Kakati bandi babagamba nti kale saawa eno ba hooligans tuganye oba puppets, leero mu 678 nammwe babawa ekifo ne musemberera obuyinza nga baagala eggwanga eryawamu, naye embeera eyo nammwe ate kati saawa eno mugikyankalanyiza nnyo. Mulaze abantu nti abantu bali ku lwabwe. Kale ensonga eyo eri awo nti mwe mutunuulire embeera nga bweri, naye ng'omusajja abagambye tagenda kukkiriza puppets, tebagenda kukkiriza. Kakati embeera eyo munnaye gwampuliriza, tugenda mu protest vote. Kyova olaba nga omuntu oli talina nnyo lwaki omwesibako sayidi eri, kubanga olwedde yerina buli kimu, erina amagye, erina buli kimu. Kati kuba akaluluko nga naawe okakubira sayidi eno, tulabe nti akalulu kawuume byaba kamatandika okunanaagira wali nga akabala
nga wali abaana bazirina nga foomu zonna zisoma ebintu ebikangira ddala. Kati naffe awo tugenda okulabira abasajja ng'enswiri zikoze eki zibatabuseeko bazinyoolanyoola bati balumimba. Kati kubanga akalulu bwe kaba nga kakubiddwa mu bungi nga mu butuufu kabalemeddewo, ebisigadde biyinza okubeera n'abantu bennyini babeera bakirabira ddala nti mu butuufu ekintu kigaanye. Nsuubira okuba nti akalulu kano wagenda kubaawo akasiriikiriro nga twakakakuba 2026, akasiriikiriro kagenda kuba k'amaanyi, kaja okutwala ennaku eziwerako akasiriikiriro. Akasiriikiriro gwe bw'okalaba akasiriikiriro manya bakyabala, bakyagattagatta, obanga obukusi tebabusambye nga tebakugambye nti nno basazeeko, amagye gasazeeko tali senta ne gayuzaayuza buli kalulu konna akaliwo ne bagamba tebabikkiriza. Temutumanyiira eno gavumenti y'amagye, twalwana mwakola mutya? Ebyo bijja kubaawo singa ddala abantu bakuba akalulu mu mutima ogwa protest vote nga bakubira ddala ku ggumba, bakubira ddala kugobera ddala dde wammwe. Ekyo kijja kubaawo naye nga abasajja okusinziira ku ngeri gye beeweramu muganda wange. Ekyo kyokka kyayogedde nga EACDF kwegamba kiragira ddala nti bad news.